Fulufiga Muzeeyi amuwadde ekifo. Breaking news. Mulishafe efulumye Fulufiga afunye ekifo ye Prime Minister omujja. Muzeeyi Museveni yagamba takyawa kati bantu bifo abasoma. Ebifo abiwa ba mwana yinki abavubi abalinga ba Peter. Congratulations Fulufiga Jennifer Nakangubi abadde presidential advisor kati awereddwa ekifo Mulishafe empya eyakafuluma. Omukazi ono Fulufiga ayina omukisa. Oba oli awo abamu muyita ekikazi atalina makulu ogukazi n'ebirala. Era Fulufiga ayiko side envundu. Ne side ya Fulufiga ennamu nti tava mu mikwano gye egya ddala. Ne bwe yava ewa Kyagulanyi nga Kyagulanyi Robert Center mu Sefulia Kimpugu kimpana kimpanze alina ebiganye. Era yasigala nga bw'okuba ennyo Kyagulanyi ajja n'akulumba ati Kyagulanyi n'ankubadde mubi alina byakyusizza mu nfuga ya President Museveni nga yabireetedde okukyuka. Mama Anita Amongo bwe bamujimbye ejjeeke Fulufiga Jennifer Nakangubi yafunye n'obudde okugenda erubaga okusabira ani mukwano gwe. Abantu bonna badduse. In fact abantu bemmanyi abalina omukisa mu ggwanga lya Uganda asooka ye Fulufiga. Owokubiri bamuyita Didani Mubangizi. Didani Mubangizi teyazaalibwa buweekula. Naye yagenda n'akwana abalonzi baayo ne bamukkiriza ng'abaana b'okukyalo balozoolera. Kati olwalera abaana b'okukyalo bali mu kusaasaanya obulimba mbwe Mubende waliyo Ebola waliyo ne lockdown. Abamu bakwata n'obu video oyondooli ne Tumwesigye bakwata n'obu video wa 2 ne batandika obusaasaanya mbwe Mubende baasibye kubanga baategedde nti Didani Mubangizi agenda kwebaza abawagizi be abaamulonda. Ebola mu ggwanga lya Uganda mwali ne tebannateekawo lockdown mu mifo kyonna. Era bagambye Namugongo agenda kubeerayo, abaana bagenda kudda mu masomero, abaana bagenda kusoma. Kati bano abatambuza ebyobulimba nga bagenda boogera bandooli. Naye muganda wa Katonda bw'awa omuntu abaamuwadde. Nze ndi mumpi n'envuga Benz ate waliwo omuwanvu alinnya taxi eyo yensi. Kakati Didani Mubangizi alina omukisa kubanga okulondebwa mu kifo kyotazaalibwa ne balekamu omwana waawo. Bwe mba mugamba nti Didani Mubangizi yababba yasobola atya okubba mu abaana b'omu kitundu? Be balinga opposition abagamba Museveni ababba. Museveni n'ababba 96, 21, 26, 211 n'ababba 216 n'agenda nga ababba buli nnaku. Mwe muli basiru abatazuula ngeri gy'ababbamu. Bw'abanga ndooli ne Tumwesigye nga baana ba mu kitundu nga bamwogera. Lwaki omugwira yajja n'akola? No, tetukaayana nnyo. Tugende buweekula South buli omu ayimirire ku kye yakola. Nkukakasa ndooli ne Tumwesigye bajja kubula wadde toyi gye beesigamako. Omusajja azimbye amasomero, akoze nayikoonto, ataddewo bowa halls, ayambye abakyala abazaala ambulance, ataddewo sikaani, abayambyeko seed school tewali masomero. Mwali mwagala kwegamba abeebuwaekula ndooli nga abafuula nte ezirugaju n'ezirusiina ng'ali mu Balunda. Kyova olaba nti yali agala constituency agifuule Matongo nga nsiko. Kuba ye abantu abalabanga nte n'aleta n'ono ndooli ani Tumwesigye. Tosobola kubanga ofaanana nga Kibuuka Omumbaale bano abasajja abalwananga ne Bunyolo Abaganda abedda. Banange oyo omusajja si wa muno, nze ndi mutabani wa Lwijema. Nonsense. Mama Anita Amongo bw'aba agudde embuziwo Fulufiga n'asigalawo ku lulwe, oyo Fulufiga muwe ekisa aweebwa omukisa. Omuntu omulala ye Captain Mike Mukula. Bannange politics bamukwata mpola kubanga ne bino nga biwedde President Museveni ajja kuyita Mama Anita Amongo boogere. Mike Mukula in fact neewuunya engeri omusajja ojja akwatamu ebyobufuzi bye n'engeri gy'ali corporate kyovola tapapa ate be bantu abasinga okumanya gavumenti. Naye waliwo omuvubuka yayimbye olimba bamuta Scoopulama yagambye nti siganye ndi mubi naye n'ebirungi byogere. Abantu abasinga Anita Amongo alina byabayambye. Kale ffenna muveeyo, ze talina kye yali annyambye. Muveeyo musabe President Museveni amusonyiwa waba akuba akubenga awumbenga lukubanga oli mwana we waba alina ensobi ezaakolebwa. Tuyinza obutajjaawo musango na kibonerezo nekisobola okukendeezebwako singa wabaawo eddoboozi erikola ki erisituka ne mugaana bwe nakusirika. Maama Kadaga nga bamukuba okumubulizaayo nze nasigala n'ensigalawo nga nnyimiridde. Ekyanjawula ne Maama Kadaga zino embwa ensoga ezimuliraanye zaagenda ne zifuna gundi ankube ani Nobati event Sampemule
ninga nti Maama Kadaga gwe mbadde nkolera ku bwerere ate kati batandise okumpemula kyekyantabula ne Maama Kadaga ne full figure webale abantu abalina omukisa mu ggwanga lya Uganda full figure Didan Mubangizi omulamuzi Museveni tewali amusinga mukisa kubanga abalabe bonna kati abamalawo ali yekka Museveni yevuganya yekka kyovula kati Museveni avuganya mutabani we status Benz nze ndi wampenko ni Kombucha ndi wampenko ni Basop Kalisa Stewart salute